Yo, this is from Bujjingo, the danger. Kadde kamalya aga kyamisana osibe yotya omulungi omwagalire kumira ku PJ the news anchor kwanirizaako mu dakiika eno ennyina era nga bwentyo nkwebazaako gyonna gy'otusaako engalo eyo gy'osinziira nakunjerere mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Sam Bagenda abangi gumanyi nga Dr. Bosa owa the Ebons oluvannyuma lw'okufiirwako bebi we eyabadde yakazaalibwa ye ne mukyala we era nga bebi ono abadde amaze ennaku 5 zokka ku nsi. Abaana ba Ebons bagenze maaso okuba nga ate bayimira naye mu mbeera eno kitalo nnyo kitalo ddala Mungo ayongera okuba nga ate abagumya. Abantu 3 bafiiridde mu kabenje akagudde ku luguudo lw'Embaala n'abalala 7 ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka oluvannyuma lw'emmotoka 2 okutomeragana. Kigambibwa nti omugoba w'emmotoka ya Mark 2 namba UAX 318V eyabadde yeewala ekinnya ekiri mu kkubo bw'atyo yamaliriza atomedde owa Toyota Wish namba UAZ 899J. Abantu 2 ne bafiirawo nga kuno kwe kuli ne ddereeva wa Mark 2 babadde bakyataasa abawenyewo ate emmotoka endala ekika kya Hiace UBK 951MQ eyabadde ewenyuka obuwewo gye yavudde n'etomera ku bakaawo nawo naye bw'atyo nabanga te afiirawo. Okusinziira ku poliisi obubenje buno bwavudde ku binnya ebiri mu nguudo wamu n'abavuzi b'endiima era nga bagenze maaso okuba nga ate balabula abantu okusala omuliro ku nguudo ezisinga obungi kuba kati ebinnya bifuuse ebinnya. Kitalo nnyo bananga. Mu ngeri y'emu yo poliisi yakakasizza nti abantu 14 be bafiiridde mu kubwatuka kwa laddu eyakubye enkambi y'abanoonyi b'obubudamu eya Palbeck Refugees esangibwa mu disitulikiti y'e Lamo ate abantu 38 ne babokawo n'ebisago eby'amaanyi. Bano basangiddwa mu ssinzizo nga batendereza ku ssaawa nga 11 ez'akawungeezi enkuba we yabadde etonyerera. Kitalo nnyo kitalo ddala. Weewaawo wano mu kibuga Kampala n'emiriraano enkuba nayo bwetyo yasazeeko ebitundu eby'enjawulo era nga abantu be bwayise bo bali bubi nnyo nnyini ddala nga bwekiwulira kooza amazzi gayingidde mu mayumba gaabwe kabuyonjo byonna ne biba nga ate bijjula amazzi. Ne Northern Bypass yatuuse ekiseera nga toyinza kugisala ng'amazzi gasaze okuva eno okudda eri yasa Lubigi yabooze so ng'ate era n'abantu b'e Nateete nabo bwe batyo beekubidde omulanga amaduuka gaabwe gonna gajjudde amazzi ne basaba bekikwatako bagaziye emyala amazzi gano gasobole okuba nga ate gafuna we gatambulira obulungi galekere okuba nga gaboga mu nguudo wamu n'okuyingira mu maduuka gaabwe. Laba yiri piki ye yawagamiddemu nannyini piki ero teragivudde naako nenga mangi gye bayita bwayise lengera emmotoka kale esaawa naye emmotoka beegomba ffe ab'ebigere kaiwanaye lengera bwayise ennyanja kati yonna eri bulala piki ezisinga zibuliddeyo bajja nazijja mu Lubigi ndowooza lengera eri emmotoka eri munda etubidde naye akulaga nyiniyo mwali alemeddemu. Laba amazzi tena osobola yita woyingira mu kkubo ogwayo gugula piki ze zibulirayo naye kati olwo omuntu lengera laba ono lengera kama situyiridde amazzi naye lengera naye etubidde naye Uganda tutegeera laba Omuliro gutannaba kutegerekeka kwe gwavudde gwakutte ekisulo ky'abayizi ekyabalenzi ku ssomero erimanyiddwa nga Nyakabanga Secondary School mu disitulikiti y'e Bushenyi ne guleka ebintu by'abayizi bya bukadde nga byonoonetse byonna bifuuse muyonga wabula ate abantu okusasana kw'omuliro guno bagenze maaso okuba nga ate bakunenyereza poliisi enzinyamooto eyagenze maaso okuba nga ate etuuka kikeerezi okukola omulimu gwayo.
Yakulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Mariam Wangadya yeeweza okufaafagana n'abazadde bonna abakyalemedde mu bikolwa eby'okutuntuza abaana abato nga babatuma emirimu emizito ssaako n'okubakozesa ng'obulogoye mu mirimu egy'enjawulo. Wangadya agamba nti etteeka likirambika bulungi nti omuntu yenna nga tannaweza myaka 18 takkirizibwa kukola mirimu mizito. Okwogera bino yabadde mu lukuŋŋaana olugendereddwamu okubangula abantu mu ddembe ly'abakozi. Weewaawo bino ebijjidde ng'omukyala omu yakaliisa omwana wa neighbour we Kazambi era nga mu kifaananyi ye maama w'omwana eyaliisiddwa Kazambi. Weewaawo banneighbour bonna bagenze maaso okuba nga ate bakuŋŋaana ne basaba ab'obuyinza bakole nga bwe kisobola omukyala eyakoze ekikolwa ekyo abonerezebwe kubanga babadde balya naye baseka naye nga tebamanyi mutima gwe bwe guyinza kubanga ate gufaanana. Weewaawo yayongera okubanga muli agamba nti teyagenderedde kukola kye yakoze naye tamanyi kikyamwambala kubanga akola ekyo kye yakola. Naye nga oyo poliisi yakamala okumugombamu obwala. Ku ssomero erimu waliwo omusomesa eyageze maaso okubanga ate azuula omwana ng'omwana ono azenga amwegendereza enfunda eziwera ajja n'ebisago eby'enjawulo ku mubiri gwe era eby'amaanyi ddala omuli ebikube wamu n'ebyomuliro gattako n'okutambula entambula etali ya mulembe nga alaga nti yandibanga atulugunyizibwa. Weewaawo yagenze maaso okuba nga ate amukwata mpola mpola n'abaako byamubuuza era n'amukakasa nti ewaka atuntuzibwa. Okusinziira atera ku information gye yafunye yategeezezza nti maama w'omwana yafa ate omwana ono n'abeera nga akwasibwa muganda we oba sisita wa maama we. Kamukuweeko weewulirireko ate oluvannyuma tweyongereyo. Parents in Kuba Mulanga. So I've been monitoring this kid. Ajay now wounds almost every week. So I've been monitoring him. Engedi Jatuda, he sits in pain, and he's a very wise boy. Never mwandi kila comments saying the way he walks. Omana tambulira mbulumi. Parents, what do you do to your kids? To see in the kids' homework that parent always writes for me, the kid doesn't have common sense. Really? Omwana mugezi bwatyo, he gets 199. Buli kaseera alwaki mukuba abaana, alwaki mubabonyabonya. See the way the kid walks. And here I'm trying to convince the kid to talk to me. I hope you all listen. Every time. If you have a problem, you can't tell me, I'm your teacher. Have you heard? So what's wrong? I'm not going to report you. You're scared that I will report you. No, I can't report you. I promise, and I won't tell anyone what happened to you. Because every time you come when you have a wound, last time you came when you have wounds everywhere. What happened? They beat you. Huh? They beat you. What happened? I'm going to report you. No, I can't report you. Why are you saying that I'm going to report you? You're scared that I will report you. I can't tell principal. I'll tell principal for what? Have you ever seen me talking to principal? Have you ever seen me talking to principal? Because I'm here showing you your wounds and I can't know what's wrong with your wounds. Please talk to me. I'm your teacher. Your mother beats you and she burns you like this, the arm. She gets fire and burns you. What happens? With a stick. What of the fire? Because I'm seeing your hand is burnt. This one is by fire. What happened? She even got fire and put on your arm. You explain. Because even last time on Monday you came on, you'll have wounds everywhere. Even last Monday she had beaten you. Why did she beat you? Why did your arm is bad, bro? Your mother doesn't like you. She likes you. Why is it all the time you come with wounds if she likes you? What's wrong? Are you a bad kid at home?
what happened? Because she came yesterday, she came last time, she got your report. When you performed very good, because you're the first one in my class every time. Did she see your report? She didn't? Yes, I know she didn't come, but we sent her your report. She didn't thank you for performing well. Did she say thank you? She didn't see anything. You don't see it. You didn't see your report. Are you sure? Okay, you can see it. Your arm is very big. Now she said what? She said what another? Because you were fetching water. Even when like this, I sweep. Even sweeping. You see who sweeps the house? Outside. Even I wash the sentences. Even I sit and say, you sit. That one for your sisters. The other ones. She doesn't allow you to sit in the chairs. Yes, it's so you can Do you eat food? Yes. Then one day we don't say, you can pray, I going to cook in the night. Yeah, eat and left it the porridge in food in flask. Even the food, some food you can't eat it. And in food flask. You didn't eat it. I eat it. Now the kids said they were the first ones and you went home late. And that's why they beat you. Yes. Let me see. I'm reading everyone's comments when I'm where kumpa kumagezi, but I talked to the administration nebangamba mama w'omwana yafa, then sister wa mama we nagamba solo mulabira naye laba engeri gyali mulabiriramu omwana wa muganda we yafa. This is really heartbreaking. You people, I really don't know what to say right now. The namanyi gampedde Dala kituufu teriyo alikulerera mwana nga gwe amuzaala engeri muganda wo bwe mwayonka erimu bwakola ekintu ekifaananako bwe kityo olemwa. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Prophet Elvis Mbonye yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ategeeza gavumenti y'eggwanga lya Uganda nga bw'ali more than ready okubanga ate abasupportinga financially naddala mu sekita ya health wamu ne transport. Oba okiwulidde ekyo agamba nti wano tewaliiwo organization, tewaliwo entity erina sente nga ye kyakiyeza erina. So ne ku lw'ensonga eyo mweteefuteefu nnyo okubanga akwasizaako gavumenti mu kulaakulanya eby'obyobulamu wamu ne transport oba eby'entambula mu ggwanga lyattu Uganda. Eyo nga tuvuddeyo kkooti y'e Kasangati yayimbudde yali ssenkulu wa KCCA Dorothy Kisaka, yali omumyuka we Engineer David Luyimbazi ne yali akulira ebyobulamu mu KCCA Dr. Daniel Okero ku kakalu ka kkooti ka bukadde 5 buli omu ez'obuliwo ate nga bo ababeeyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo. Bano baateereddwa n'akakwakkulizo k'obutaddamu kugenda wabweru wa ggwanga ng'emisango gyabwe gikyagendera ddala mu maaso okubanga ate gibavunaanibwa. Tebaakomyawo, bagenze maaso okubanga bavunaanibwa omusango gw'okutta abantu mu butali bugenderevu. Naye nga bo abantu baabwe babadde babalindiridde era nga bagenze maaso okubanga ate babaaniriza n'essanyu eri ekitalo ddala.
Olunaku lw'eggulo lwennyini ettendekero ly'ekibiina ki National Unity Platform eribangula abakulembeze lyagenze mu maaso okuba nga teritikkira abayizi baalyo abasookedde ddala oluvannyuma lw'okumala akaseera nga babangulwa. NUP okutandika okubangula abakulembeze baayo kyaddiridde okukizuula nti abamu ku bo bakibogwe. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo era nga bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weekend gye tukubye emabega ebaddemuko ku concert ntonotono era ng'omwo mwe mubadde ne concert y'omwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Tonex gye yabadde ategese ku Serena Hotel, wabula ng'ono yamusaze kalamba ng'era bw'olengera abantu tebaabaddewo oba tebaalabiseeko. Abaabaddewo baabadde baluganda bako n'ab'emikwano. Mu ngeri y'emu mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso naye gye yakakkalabiriza e Masaka baamulagiddeko bwerere. Wali eri ku Maria Flow yabadde nkalu era nga bw'olengera wabula ng'ono jjukira nti yabadde ategese ekivulu kye kiyatuumye Love Fest Extra okitegeera naye nga naye tebyamutambulidde bulungi. Neegattaako twagalize mwana mulenzi amanyiddwa nga Darius okuva eri mu Ankole amazaalibwa amathufu okukamala. Happy birthday kataata munange, enjoy yodde munange, nyumirwa olunaku lwo ate mukama alukuweeremu emikisa. Weebale kubanga weekuumira ku pijje akadde konna. Weewaawo omukyala amanyiddwa nga kalungi Sheeba, waliwo ebigambo ebitandise okuba nga ate bitambula naye nga ebigambo bino biva mu kyaliwe amanyiddwa nga Agi. Tumanyi bulungi nnyo Agi abazze bagoberera Sheeba, omukyalo oyo gwatera okuba nga ate apostinga kyaliwe nnyo era nga abamu baali bagamba oba sisita we alina ne bebi gwatera obeera naye ne bagamba nti oyo mwana wa Agi. Kwegamba nga buli omu abeera n'ebibuuzo byeyeebuuza naye nga mmwe abagoberera Sheeba obulungi omukyalo oyo mumanyi abadde so close eri Sheeba. Kakati waliwo audio ezaaliikinze naye nga mu audio zino omukyalo ono yeemulugunya ku Sheeba, biki Sheeba ye byamwagalako. First of all, Sheeba ng'omuntu alayika tamwagala okusinziira ku bigambo bye. Omukyalo ono aga nti Sheeba alayika tamwagala naye amwagalako olw'ekyo kyamufunamu kozi mubi bw'aba ali mu biseera bye eby'eddembe tamulowooza nako tamunoonya nako naye time y'okumwetaaga bw'etuuka okugeza nga concert ze zizze ebintu we bityo amunoonya, video shoot zizze amunoonya kozi aba alina ideas Sheeba ze yeetaaga. Mu ngeri y'emu yamwemulugunyizzaako ku ngeri gy'akwatamu abakozi, tabasasula mbu mu budde ababoggolera bw'aba alina ebimunyiizizza ng'obusungu bwonna abuleeta n'abumalira ku ki ku bakozi abo. Alina ensonga nnyingi ze yeemulugunyako omukyalo ono era nga yayogedde ne ku ttatu Sheeba gye yeekuba nti yamuwoninga ku ttatu eyo era bw'atyo n'ategeeza nti akakasa downfall ya Sheeba esembedde. Anyways ngenda kuba nga ate nkutuusako audio zino gende maaso okuba nga ate ozeewulirako ebigambo bikigambo ku kigambo ate oluvannyuma tweyongereyo. Where do I start? I don't know if it's because of age or like growing up. I don't know, but like I just feel like not lately, but like I've been felt this way for a while. I try to like main things on how I felt and I was like, oh, okay, maybe it's just the distance between the friendship, right? Because like she's all the way in Uganda and I'm all the way over here. There's a big time difference. But like and when I started to notice that, I realized that she only communicates with me when she needs something from me for like business ideas, video ideas. When she launches the songs, she'll ask me what do you think is the best thing to do for the launch. Basically, like I felt like every time she'll call me, it's only when she needed something. And I was like, that's so random. And I was like, is it because she's so busy? But then like when Sheila moved to Canada, the time difference is the same, not time difference. And also like over time I got close to her team. I got close to Kamara and Amara mainly. And so they send me content, we talk, they come to me to vent about the stuff they go through as her employees. And like they come to me for advice. Like I've just been like in the middle of so much. Like I get to see so many different sides of her, even how she treats other people. But at first, like I was so blind to it. Like not blind, how like she's a star. You kind of like are blind to other things that you may not be normal to most people. But I've grown. Like I've known her since I was like 16, 15.
she exploits her employees. No raise, no anything. On top of, she abuses them mentally. She screams at them. She yells at them. Like, whenever she's frustrated, her anger takes it out on them. I've seen it several times. Because this is gonna be her karma. And I told her she put that tattoo on her body and it's gonna come to light. This next year, I have a feeling that this is gonna be Sheba's downfall, and I feel it. And I keep telling all of them, like, I don't know what God has in plan for next year, but it's not good for Sheeba. And I can feel, like, there's so many other things about Sheeba that you don't know that I would one day want to sit down and tell. You know, Juliana, she has like a very rich man, apparently. So she was sleeping with that man. And I'm like, sis, that man is married. What the heck? I thought you were all about feminism, women empowerment. You know how these men are. Like, we talk about these things. So, like, she doesn't walk her talk. She's more of a talker, but she never walks her talk. She'll say anything you want to hear. It's everything influential, and I understand that's her job. That's what she has to do. She has to say things people like to hear. She has to say things to influence people. But 90% of the things she says, she never, like, practices them. Obiwulidde, yes, yayagala ku basajja bane ba Juliana byonna bye babimulangidde nti lwaki yeetiga abasajja abafumbo ye baayagala. Okiwulidde ate n'ekirala bya preachinga si byakola enaakubiriza abantu okubeera ba feministi eri abasajja mbu abayigga ebigambo bingi anyways naye nga byebyo biri eyo era kasita naawe byewuliriddeko si bigambo byange ngera kubanga tekutuusako mwana muwala amanyiddwa nga Jane ng'ono eyatuwadde amawulire g'omukyala eyafiiridde mu church ew'omusumba Aloysius Bujjingo n'atwalibwa mu ddwaliro Mulago namubatuusizzaako ng'agezaako kubanga ate abannyonnyola ebintu ebyo naye nga yandibanga ate yafunyeemu ku mbeera oluvannyuma yavuddeyo n'akola ka video ng'ategeeza abantu tulekere nja kugeneralizinga kubanga tubeera bangi tukyusa information abamu ku ffe bakugamba kino gwe n'otwala kiri n'owulira kino ate gwe n'oteekamu ebyo so yavuddeyo n'agenda maaso okubanga agamba nti tulekeraawo omuze gw'okukyusa ebigambo omuntu waba yayogedde kino kyogere nga bwe yaba yakyogedde so si kukyusa ate gwe oteekewo ebibyo Bisambu simanya gundi simanya omuntu please mwogere bye mba njogedde mukole reported speech abasoma ku mawulire mba mukitegeera na Mukasa yatugambye nabagambye ekyo mveko temundeetera bizibu kunzunza mu motoka mbagamba birala namumwogera birala ati mutandika okwewa olugambo bwemba mulina bwe mulina olutali lwe mbagamba nabagamba ekirala ngensola bamwogera birala bankubira amasimu baŋŋamba birala please munveeko temutwala mundeke I said what I said nakimaze buli muntu aba n'entuuko yabadde entuuko y'okufa ndowooza munveeko abagamba kintu kira. We all know it very well nti wekituuka ku mukulu amanyiddwa nga Aloysius Bujjingo omusumba w'oku ndiga z'okukanana omukulu amanyiddwa nga Apto Boss talutumira mwana era tatuma yeesitukira bw'atyo yavuddeyo dda okuba ng'ate aleeta endowooza ye ku nsonga zino ezigenda mu maaso naye ng'ate wennyini awo ngenda okuba nga nsinzira okutegeeza nti Sheikh Ashraf yagenda okusomera edduwa ye Kamukwano ebikuti bibeere nga ate bitta genda maaso okuba ng'ate omunoonyaako yes nakugamba nti ne bw'oba olina kirwadde ekyo abasawo baga nti bakiraba mukoneko abantu baga nti olabika bakukwatamu mukoneka ajja kusomera edduwa ebikutte bijja kubanga bitta ate gwe ayagala okwerula omukisa gwo mu ngeri yonna ey'enjawulo era sitira ajja kubanga akikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala kamba tuseeko Apto Boss ate oluvannyuma tulabe butya bwe tuwunzika vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero kitalo nnyo kitalo ddala olw'endiga yaffe eyafiiridde ku Kananirandi Fenga bakoddomi ba Bujjingo tuvumirira ne sekuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa mu koddomi waffe. Boyogera ogulira nti Yesu naye nga bakola ebyo tebiriyo omuntu n'omuteeka mu ambulance nga afudde n'omutwala mu mochale n'omala omutwala mu mochale totaddeeko bamanyo baani n'osuula busuuzaawo
teri amufuddeko tebiriyo Bujjingo bwaba yoyo nga ye church yekola ebyo egobebwe mu Uganda abadde amwagala nnyo babi pastor tumwagadde ebbanga ne maama ebbanga lyonna ne maama ab'ekyalo ne baseka timwabugala amakyaki amanene n'olw'ekikolwa ekyo ekyakoleddwa mukoddomi waffe tusaba famire y'omugenzi etusonyiwe era ne tusaba Mukama abalyowo emyoyo n'ennyongera okukubiriza mwannyinaze Makula ti mu bufumbo gye wagenda tewagenda bugenzi gabasusu ffe ng'aboolugave tukubiriza abaana ab'obuwala okubaera administrative endiga teyinza kubanga ebadde eka mu ebbanga eryo lyonna lyekamiddwa nefuna obuzibu obwo bwe yafunye ku kkanisa ate ne mugikwata bukwasi ne mugisula busuzi ku ggwanika tewayolesezza maanyi ga administration n'olw'ensonga eyo ffe nga famire y'aboolugave twotuuzizza meeting ne tusalawo nti omusomo gw'obadde otegese ogw'abakyala gusaziddwamu era weetaagibwa mu famire y'olugave kubanga toyinza kusomesa ng'ate naawe okyalina ebyokusoma bingi toyinza kusomesa kuba tukizudde naawe ayagala okusomesa abakyala okyalina ebyokusoma bingi. Yes, Uganda Police afande Lusoke twagala muveeyo mubuulire abantu nti kaakati Pastor Bujjingo ye mwamuwa license ey'okuvuganga emirambo okugijja ku crime scene n'agitwala mu ggwanika. Yes, muveeyo mubuulire abantu kuba kaakati Pastor Bujjingo agufudde muze talinda polisi kutuuka ku crime scene ye ng'avuga omulambo ng'agujjawo ng'agutwala mu ggwanika. Mufudde polisi okubeera nti yo ekola kubamu abantu bannannyini mufu eyafudde ne batuuka okubeera nti baddukira gye tuli ne batalema kuddukira ku polisi kuba mu amateeka mugafudde nti gali selective gakolako kubamu. Lwaki abantu bano bandizze ate ne bajja mu inbox zaffe fe abatali ba polisi okulaajanira eno gye tuli nga polisi weeri. Mufeeyo mubuulire abantu. Ntandise okukikkiriza muganda wange yeekolera kiyaga nti awunyirwa obubwetere. Should we sente eno yabadde saddaaka gwo endiga neefa ku kyakiyo wabula omulambo ne mugujjawo speed ne mugutwale ne mugukasukayo nga temucommunicate nze n'abantu baago kuba tusuubira buli muntu ajja ku kyaki abantu ng'abo abasinga mubeera ne details zaabwe abantu ne beebuuza buubuuza omulambo gwabwe bagumanya luvannyuma nga wagukwata n'ogukwata n'ogusuula mu ggwanika ate ng'eyafudde bwe yamaze okufa ne mugabula ekijjulo. Should we sente eno yabadde saddaaka kuba n'endiga eyafudde ku kyaki size zino endiga is not an ordinary ndiga. Genda obuze family baabo bagambye nti ku Pentagon ya contributing obukadde 10 kati endiga ya contributing obukadde 10 teba ndiga ya bulijjo era bwafa wabeerawo embeera naye endiga bwete ey'amaanyi eyatuuka okkamwa obukadde 10 neefa ne musigala namugabula ekijjulo. Mwakalabe ebijjulo bimeka Kanani mwali mulaye ku kijjulo bwete kye Kanani. Should we sente eno yabadde saddaaka nti olwamaze okukola saddaaka yaabwe badde balina n'okugabula ekijjulo ababitegeera bamuganda wange yeekolera bino mmwe mujjo binnyonnyola abantu kino ekibwetere sitayireze poliisi eri relaxed. Omusajja ajja atya omulambo okukula emusini n'atayita poliisi ng'omuntu afiiridde awo kikyabakweka lwaki ayanguwa mangu ennyo okuvuga obujulizi okubujjawo kikyaba akukusa. So please afande Lusoke nkusaba oveeyo obuulire abantu nti ye Bujjingo wakati ye mwamukkiriza omulambo bwe gufa nga agujja okukula emusini nga polisi tenatuukawo. Yes, ffe twagala kulaba omusumba ono nga mumugombamu obwala kuba kakati kino ekibwetere ekigenda okuyingira Uganda eno sitayiro mpya ate obuzibu endiga teziwulira. Kati bw'oba olaba endiga bweti nga tagifuddeeko naye ng'endiga ya contributing obukadde 10 mwendiga zimutwalo 15,000 mwekabireko kana akasajja keefaako kokka bwe kiba nti eno teyadde saddaaka omuntu bwati naafa ekyo nga kiri very rare nga mufiiriddwa omuntu wammwe bwati nga mwamukuba oluseko olwenkaniddewa mwene musigala nga muli mu bikujjuko. Can it happen?
Olunaku lw'eggulo Hajji yaleeteddwako mu kkooti era bingi byagenze maaso okubaawo wamu n'okwogerwa. Tukimanyi Bujjingo nti omukulu amagidwanga Muhammad Nsereko ye looya w'omukulu ono okitegeera naye ga ye omukyala amanyiddwa mu Mafiina yagambye she is more than ready to do anything. Era ng'ono yawaddeyo miliyoni 30 mu cash full figure yabadde nazo ng'agamba nti in case kkooti ekkiriza okumuwa bail wali okubanga asasula ssente ezo n'ateerako n'ebyapa bye bigire maaso kubanga ate biyambako. Wabula Bad Black yavuddeyo ne yeebuuza Mama Fiina abalaka ki mu bino byonna byakola oba byakolera Hajji gw'atalina bw'ayita. Bad Black yataddewo zi question mark n'abantu ab'enjawulo weewaawo era kuwaga ate nkutuusako abantu n'endowooza zaabwe oluvannyuma lwa kino ekyabaddewo ku kkooti olunaku lw'eggulo. Okuweereza mbadde pijja kipanzipanzi ate kumira mpera kasigale ng'abankomidde naye teweerabira gw'oyeetaze airport pickup service kebeere pickup kebeere airport kutwalayo kusuulayo kulinnya nnyonyi kugenda mukwano jangu obeere ng'ate ompagirako mubeere bulungi fonna mbaagala nnyo mweraba. Sigenda balimba nasooka nembeera tiimu Hajji naye ngenda kubakakasa Hajji yalya ye nasooka nempisa mu Ajati Zula eggaali Hajji yalya buno obukodyo bwakozesa balooya be babukozesa. Genda mu bantu bw'otuukawo site hambo weekabyekabya obuziga ofune public sympathy kubanga bajaji si be basala emisango lwakuba abasinga tebakimanyi. Akakiiko k'abajjuule akasala emisango akasalawo bagukusinga oba bategukusinga bagoberera n'ebigenda mu maaso ku social media n'awalala. Hajji yalya naye kiyinza okubaawo nga Hajji yalya mpoole tebyali byamaanyi ne balema kukanya somehow Hajji ati n'agamba leka yalye Hajji naye nga Hajji yalya. Njagala kulaba ku sayizi oyo omwana gwe bagamba Hajji gwe yalya. Hajji yalya ekyo kyongenda kibabuulira amazima amatuufu lwakubanga at the end the one with the best lawyers yawangula naye nga Hajji yalya. Ekyo ngenda kibabuulira enneeyisa gye yeeyisaamu omutunuulira n'omanya ddala nti Hajji yalya. Yes, Ajati Zula nakuyisaamu eggaali ati first Hajji naliko ku sayidi yo era bwe naazuula ebirala nja kujja mbyogere ku sayidi zonna nze siina ttiimu but according ku kye naakalabako Hajji yalya lwakubanga alina best team alina abantu abasobola okuinfluencinga omusango ne bagukyusa akyalina chances mpitirivu ne evidence bano bagitempalinga nayo bagikwata bubi ati first Hajji ajja simatuka naye ng'okulya yalya. Mbabuulidde amazima kati kambeko kye mbagamba mu guno omusango gwa Hajjati biri ebintu bibiri. Omusango guno gulimu ejjaddu ate gulimu ssente. Mujjukira ekintu kye nabagamba tosobola kuwoza na muntu mu kooti ng'alina olugoye oluddugavu. Ate n'ekyokulala Hajji waba agenda kuwoza ne Hajjati taddamu kwambala ngatto mumugyemu n'ekkanzu enjeru. Mujja tegeera lwaki leero Hajjati tajjidde mu ngatto mu kooti. Kyokka no one noticed that. Inti Hajjati wabadde ngatto aziggyemu n'alinnya ku ttaka. Osaaga Hajjati bakube mami bano basobola. Guno omusango gulimu ssente ate gulimu ejjaddu gulimu akabaani gulimu ne ssente. Bannange temuddamu tusiriwalirako Hajji yakubenjere. Leero mpuliriza ebintu bya Hajji yakubenjere. Temuddamu tusiriwalirako fulufiga lekera okweyingiza mu nsonga ezitakukwatako toli side oshegedde lekera okweyingiza mu nsonga ezitakukwatako by'amateeka birekera b'amateeka ababisoma oshegedde. Hajji yakubenjere. Hajji bakusibe nze Hajji leero muwadde bulijjo mbadde amazima mbiwuliza sibitegeera bulungi mpuliranga bwetaba firimu Hajji yakubenjere ku bigambo byempulidde. Hajji bakusibe. Hajji yakubenjere. Hajji yali akawalake ekyamazima Hajji yakubenjere mu bigambo byempuliriza ne Hajji ng'agamba omukazi Hajji yakubenjere ebyaddala bwetaba firimu Hajji yakubenjere. Hajjati weegendereza akakazi ako muganda wange olina musoteka akakazi kabojja akakazi ako kasitaani nga kino nkikubuulidde tubeerewo ffe Allah agenda kulwana naffe paka nga tuwangudde omusango
insha Allah tenga tugenda kuwangula kumanyi ge mwalaze olaba olwalero temufulumya na haji komera katonda ali wamu naffe katonda nze mbabulidde ye nga temutapinga screen